nga wakayita mbalenga NRM emaze okulonda abakulembeze abatula ku lukiiko olwa Central Executive Committee abamu ku bavuganya n'okutuuka kati ebyavudde mu kalulu bakyabiwakanya. Bano mwe muli Minisita Ombeezi w'ettaka Paasisi Namuganza eyavuganyiza ne Sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe ow'okubiri nga mukyala. Results nnyingi bazikyusiza naddala bubadde buwera olw'eggulaawo nalabye nga results ze tulina ku sheets okusinziira ku bejensi baffe ze babadde batusindikidde ng'ate ku tallying center ndala nnyo. Wabula Amyuka Ssaabawaandiisi wa NRM Ricard Twodong Namuganza n'abalala ab'emulugunya abasabye okutabagana n'ekibiina. And also after 5 years, if you still have interest, you can still offer yourself to compete again with the same members if they still have interest to continue leading in their positions. So it is not a do or die. And we call upon them to reconcile. From what I got yesterday, Honorable Katongole Singh and I think Honorable Nyakana met and whatever was between them, they iron out. Newankubadde bakkiriza nti akalulu kabaddemu ensimbi nnyingi, Twodong agamba nti abalonzi basinzidde ku busobozi nga balonda abakulembeze baabwe. That however much you spend money, if members don't want you, they will not vote for you. Because if money was something, I don't think these members would have been voted. There are people who contested with them who spent much more money than any of them. But the members of the party did not vote for them. Ku kalulu k'abavubuka abakadde n'abaliko obulemu akakomekerezeddwa gye buvuddeko NRM egamba nti ebyakavuddemu biraga nti beddiza obuwagizi mu Kampala obubadde mikono gy'abavuganya. Okugeza mu bavubuka, NRM egamba nti yawangudde ebyalo 411 bw'ogeraageranya n'aba National Unity Platform abafunye ebifo 203. Highlights for Kampala, you know, every time people think the movement, the national resistance movement is not popular in Kampala. And we want to dispel of this rumor. And by statistics and by figures. In Kampala, the national resistance movement got votes. But I can assure you, with Katongole's coming, all those red caps should prepare. With the help of all my brothers in SEC, we are going to change the face of Kampala. Wabula omugezi wa National Unity Platform Joel Senyonyi agamba nti bo bawangudde kumpi mu buli kifo mwe basimbye abantu. Ffe kyatuwadde essanyu nti buli we twatadde ba candidates baffe, buli awo badde ba candidates aba NUP nga balina akabonero akamanvuuli abasingira ddala bonna bayiseemu. Kitulaga kyekyo nti abantu NUP bajagala. Okay, so ffe abalina okukola ekisoboka ennyo okulaba nti bawa candidates. Mu ngeri yemu NRM erangiridde nti akamyufu k'ekibiina akabaka ba Parliament kakubeerawo ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogujja. Ziwa NTV ku ssaawa emu.